this opportunity to recognize the presence of members of Uganda Christian Union myself, Sons of Banamukono. I would also like shout bono tubaliriza ddala kubanga batuyamba mu bintu bingi era nabo bajja kweyogerako naye okubannyonnyolako n'ebirala bajja kuba beeyogerako mujja kuba mubamanywe. So najagadde okwaniriza n'abakiise okuva ku pooli erino ssomero bazibadde zirina okutuulibwamu abantu nengeegomamu obudde nabiki nabiki. So n'omukulu asembayo kutandyagadde okwaniriza twagerika nga tutunulidde ebintu bingi esookera ddala omuntu waffe abadde nga ajja atuwagira nga Grand Travelers tumuddiza tutya. Ekyokubiri companies zetukwatagana nazo mu ngeri enjawulo noba tulina swimming pool kyobolaba bw'oba otunulidde nnyo posita yaffe owa bbaana eriko ebintu bingi tebeesingidde ku kintu kimu beesingidde ku bintu bingi. So kutwaliza wamu entrance twatunulidde kanivo yaffe oba giyite event gyetuyise Grand Travelers Gardens Carnival. Event eyo ogenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 21, 22 ate ng'ogaseko na 23. Okutwaliza wamu Carnival egenda kubeera etwala ennaku 3 era ng'egenda kubeeramu activities nyingi ennyuvu okuzaama ezijjuddemu okuyiga si kunyumirwa kwokka okuyiga ate n'okufunamu okutwaliza wamu. Carnival yaffe eno kyokola okusinziira nga bw'oyagadde sente zo bwe zikutumye kyoyagala kyobeera okola. So kati Carnival munange nga bwagambye egenda bbeera ya nnaku 3. Egenda bbeera ku 21 olwa June, 22 then ne 23rd. Kati buli lunaku luliko different activities. Sigamba mbu olunaku lugenda bbeera the same activities. Ezimu zigenda bbeera throughout naye tugenda kuba twongeramu kasupu ono ne wali. Kati ku 21st tujja tandika olweggulo ku Friday tujja tandika ne aerobics. Tujja beera onnyo kyamaanyi tujja tandika ne aerobics tumale tukole campfire. Abagala camping abajje bagambye camping ya 7,000 buliko ne breakfast. So ojja kujja camping eri mu forest or whichever garden you choose to camp in up to morning time. Then if you want to the camping ewa option okubeerawo from Friday to Sunday nga tuvudde mu kifo kino bw'oba oyagadde. But there's also option eyogenda buli lunaku n'okomawo ne bweyagala. Those are two different options. So packages kubanga manyi oba week ejja kuba it's hectic, so you just want to sit down and relax and listen to some band. Wajja beerawo live band, wajja beerawo barbecue, ebyokulya bigenda beera bingi nnyo. We have a very able restaurant here. They will have a special menu for us. Then wajabeerayo barbecues of different kinds of meat. Wajabeerayo other pleasantries, ebyokunywa, like snacks, buli kimu ky'olowooza. Then ku Saturday tujja keera ne aerobics, just like to keep fit. Then tujja kolayo activities. Tujja ku introducing activities, sports. Tujja kola football, soft football. Tujja kola touch rugby. Tujja kola we are still trying to get more artists because it's going to be a long day, so we need a proper lineup. Tutaga lineup nga nzitufu bulungi. Wajja beerayo emmere, wajja beerayo camping, and also it will a better opportunity social networking. You get to know people who are within Mukono, who are out of Mukono, because our target audience tutagetinze abatuze be Mukono, we tutagetinze ba middle class, tutagetinze abana baku university, UCU, MOOCs. We are also targeting potential like tourists. We are targeting a variety of people. So woba manyoze mu kifunga mulimu people from all walks of life. Chiba chirungi nnyo social networking, and you build relationships from there. So this is it's an ideal place to come to. Then Olwegulo we shall have at the concert. Then camping ejja kweyongerayo, campfire will go on, roasting, barbecue, ebyo bijja kweyongerayo. Then Sunday olunaku olusembayo tujja kola aerobics, tujja kola
tujja kukolayo wajja beerayo swimming kyekyo kika ekigenda obeera ku Sunday wajja beerayo swimming some soft competitions ez'okuswimminga ate njagala kubategeeza because bagenda beera bakasitoma baffe for long time because of the swimming pool there are sports activities happening kati amasomero gaaba galina swimming competitions gagenda kuba gajjanga wano so it's a good thing of creating a partnership n'amasomero gano so it's a partnership between us and these schools tulabye ebintu tubikoledde mu mateeka but then also tulina backing ya our leaders in Mukono okuviira ddala ku RDC bameya abatosobodde kujja kati so oba olaba a political body ngeri wano representing abakulembeze b'aba Mukono they rally behind us sigwe gusoose babadde ba partners baffe okuva edda kubanga ne wano tubeerawo we partner with the rally funds and the politicians are behind us so ye nkolagana gye tulina okubanga ndi ku launch eya carnival egenda okubeera wano ku Grand Park Ross so kyadala nja kwebaza management okutuwa ekifo ekirungi ekifaanagana bwekiti mu Mukono tubadde tuyayaana okukifuna tubadde tekiriiwo for so long tuva wano ne tugenda ejjinja ne tunoonya ebifo ebyokusanyukirwamu kubanga biina the nature we want naye leero bakituleetedde waneeno tuli basanyufu nti si bantu bangi abaddiza community babadde wano kiseera kitini nnyo naye leero basazeewo okuleeta omukolo baddize Banamukono ne industry zonna zonna ezikola ki ezitulinaanye ku 3 zokka tugenda kwenjoyinga ennaku 3 kekenda bw'obadde amafuta g'obadde okwata okutwala ejjinja ne mu bifo ebirala osobola okuleeta abantu bangi famiri zammwe muzireete wabeerewo bintu bingi ebigenda okubeerawo wagenda kubeerawo abaana we benyumiririza akafo kalungi ak'abaana kubanga abange mbaleeta wano mu holiday ne ba enjoyinga bazadde bannange abaana abakyali ewaka tubaleete kubiriza ab'amasomero nti amasomero agasinga tegalina swimming pools naye musobola okuwa opportunity abaana baneeno tweyigasse ku Grand Park Ross okulanga tuteeka mukolo guno nti twayitiddwa okubeera nti tupresidinga over activities tuwulidde balinayo aerobics balinayo swimming balinayo marathon ate nga ze zimu ku activities zetupromotinga mu university spaces especially naddala omukolo guno gwa kuyiga naddala eri abavubuka era nga ekimu ku bye tuzze okukola ku guno omukolo okubeera nti tuyigiriza abavubuka embeera ezimu oba oliawo muzungu kyayita lifestyles eziyinza okubasobozesa okubeera abantu b'obuvunaanyizibwa kuba tuwulidde omukolo guliko okunyumirwa kungi wabula abavubuka abasinga babulira bintu by'okunyumirwa olw'okuba nti babitadde mu buvunaanyizibwa so tugenda kukozesa omukisa guno okuyigiriza abaana oba okubabangula batya bwe bayinza okubeera nti bakuuma obuvunaanyizibwa wakati ne mu kunyumirwa era bayinza batya okukolagana bonna okulaba nti buli omu akwata ku munne okulaba nti lino ekkubo lye butambula oly'obulamu abaana batera okuba tusanyuke nga bwe tuyiga kifo kino kirimu in the heart of Mukono mu mutima gwa Mukono nasuuti waneeno kifo kirungi nnyo kiri environmental friendly bw'ojja mu kifo kino owummuzibwa olira ng'emmeme eyo eri wamu tulinako swimming pool tulinako the kids park abaana bagenda kusanyuka mu mutendero ogw'enjawulo banange waliyo campfire zigenda kubeerawo wano ekiro abantu abakulu mujje tunyumyemu mujje tugereese ng'engero ezedde ez'abajjajjaffe ezaaliwo ku campfire wano we tuyigira ennono ez'enjawulo ne tusharingamu gw'oli biki saala oli biki kiki ekijja mu maaso awo mujje mu kifo kino tubeere mu the grand carnival abayimbi be bali ab'enjawulo bangi okusingira ddala jangu onyumirwe wabula ng'oddiza munnamukono asazeewo okuleeta ekyenjawulo mu Mukono tubadde nga tutalaaga source of the Nile ne tugenda ne tukikuba naye wano bw'ojja obeera oddiza munnamukono kulaakulanya oyo alese enkulakulana mu kitundu kyumirwe anyumirwa omulabako anyumirwa omugayidinga anyumirwa omusomesa abaana bagenda kubasomesa waneeno entrepreneurship values ez'omu bulamu etiquette nemit bigenda kubeerawo wano mujje twebaza abantu abaleese ekifo bwekiti e Mukono
tekikoma kusanyukirwamu busanyukirwa n'ekifo ekiwadde Banamukono emirimu baana bangi bali wano bwe tujja wali abakola mu swimming pool wali abakola mu gardens ez'enjawulo wali abafumba ba waitress bonna abasinga wano Banamukono era emirimu gituweereddwa so tukubiriza mwenna buli mweyongera okubeera abangi watyo bwe bweyongera okurecruitinga abaana abalala abeetaagisa kuolwo olunaku kanivo wokka tugenda kwetaagayo ekyokubiri twagadde abantu bajje banyumirwe usually abantu baba bagenda okunyumira nga bagala weekend yonna ey'okunyumira bagenda Jinja bagenda country bagenda mu national park twagala bawako ka experience k'emukono osobola okujja emukono era naawe n'onyumira weekend namba osobola okujja n'owuga osobola okujja n'ozannya ku mizannyo gy'emipiira soft rugby n'ozannyamu ku football n'okola n'ozannyamu ku badminton twagala bajje onyumire balye ku mmere barbecue eziri wano then waliyo campfire ku campfire waliwo ebintu bingi bisobola okukola social networking ku campfire nemunyumyako nemulaba ensinga bwetambula nga mwe mugitambuza then waliwo kati ng'abaana abato bateenagers abo babeerawo oyinza obabuulirirako nga bali awo ku campfire ne bayiga ennono ebintu ebikwatagana ku mawanga gaabwe nga kati wano mu Buganda n'omanya Buganda nga bwe yatambula edda kubanga abaana abasinga tusobola okitwala ng'ekya like for granted naye waliwo abaana batalina mukisa ogwo kutegeera ku bintu bikwata ku Buganda oba eggwanga lyonna lye babeeramu kati bw'obeera n'ofuna obutabo obulimu history ya Uganda n'ogamba if teenagers bagenda beera wano n'ofunayo obu story books n'obanyumiza ku engeri eggwanga bwe lize litambula baba balinamu kye bayiga ne bakola n'emikwano wano okola social networking n'ofuna emikwano gy'osobola okusigaza okubeera nabo like for a very long time n'okola nga ne musigala nga muli ba mikwano then n'ofuna mulimu ne opportunities nyingi okutegeera abantu okuva in different walks of life ofunamu opportunities mubeeramu partnerships ofunamu very strong bonds ofunamu okutegeera ku other sectors that you're not involved in so kiba kyangu it's a very good way of connecting tugenda kubeera n'abaana tetugenda kwawula mbu twagala bakulu bokka n'abaana twagala bagenda beerawo kubanga balina first of all waliwo paaka yaabwe engeri eri kids park bazanyira babeeramu those artificial swimming pools gye buli bano babebi botasobola kugenda n'oteeka mu swimming pool ennene bazanyiraawo waliwo ebyo okwesuuba playing like ground games so there is that section so tubijja kubeera ne all age categories abaana abato teenagers abakulu ba young adults bijja nawe ne bano bamaama baffe batata baffe nga just baagala kutuula ba relaxing so waliyo opportunity yeweeri buli category y'omuntu yonna bajja beera acceptable waliwo ekyokukola tojja kugamba ngu ate nze saagala oba toyagala bireekaana waliwo ekifo kigazi so ne banyumirwa and there was still space that time so tosagamba mbu ate zerina abantu bangi nnyo no tewali byekwasa it's a very nice place abaana bajja okuzanya ku Saturday twaleeta abanga they are having really fun idi najigula ku idi so if there is no activity happening this side one on take away obutebe wano in the walkway ne wano